era ndowooza teekakisa Museveni kayina okutufuga paka lwalikoowa kubanga abamuvuganya abasinga obungi balina bye banywa. Bano babadde basusse kwanze oyo keizi yampitanga ku programu yaabwe. Olunaku olumu nali ngenda omukuba ekikonde naye ne ngamba wange kawekuume empisa kaneekuume kambeere ow'empisa. Keizi yadda ku luyimba lwange nga lupya talumanyi na lumanche lwogera olulwo olw'amagado baluyita kulya kusitukoera kulya n'agamba wafulumiza akayimba kavundu nnyo kabi nnyo abantu bakuwedde in fact tekankoledde ne mubuuza nti munnaffe Keizi nze natuddewa n'empandiika ennyimba nga zirina kusanyusa ggwe. Bannayuganda kye bakoze omusumba Aloysius Bugingo. Bannayuganda bavuddeyo ne batabukira omusumba Aloysius Bugingo. Songa te munnakatemba Katolubwama ayingidde mu nsonga z'omuyimbi OS kwosa n'abo be yasibisiza. Tukwanirizaako ku Newspark Channel manji ge tukuleetedde olunaku olwaleero. Waliwo gwe mukwano gwaffe eyakabeera nti otwegattako obadde oyitaayita n'ogamba kandabe ku mawulire gano. Tukwebaza olw'okuba nti owaddeyo ekiseera kyo ne ddatawo okulaba amawulire gano. Munnange eno Newspark Channel tukuleetera amawulire agakakasiddwa n'otegeera ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Waliwo ka notification bell akadaako okakonako baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire gaffe, naye nga tonnakoona ku kadaako osooka ku subscribinga ku YouTube channel eno n'oluvannyuma n'onyiga akadaako babeera bakuweereza notification nga bakulaga nti tuyina amawulire amapya ge tutaddeyo ne gabeera nti tegakusubwa. Ate era gwe mukwano gwaffe eya subscribing edda naye era ng'ojja ng'olaba amawulire gaffe twagala okwebazaako kubanga gwafudde channel eno okuba nti no y'amaanyi era n'okuba nti no ekula buli lukya. Bannayuganda kye bakoze omusumba Aloysius Bugingo alifa akirojja. Ono yalinnye Jegava. Bannayuganda bavuddeyo ne batabukira omusumba Aloysius Bugingo. Lwaki bamutabukidde? Yavuddeyo bwe yabadde nga abuulira enjiri wali ku Canaanland. Yavuddeyo n'ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda, twogera ku President Yoweri Kaguta Museveni, amuwagira okuba nti nno afuga paka lwalikoowa. Omusumba Bugingo nga bwe nkutegeeza nti bino yabyogeredde ku Canaanland bwe yabadde abuulira enjiri n'agamba awagira omukulembeze w'eggwanga okubanga afuga paka bwalikoowa. Nga nsonga kijaawa ng'agamba nti abamuvuganya oba abavuganya President Yoweri Kaguta Museveni abasinga balina bye banywa. Sigenda kumulwako kansooke nkuwe Pastor Aloysius Bugingo nga nnyonnyola obanga kaatiriza ensonga eno emuviiriddeko okuba nti nno bamutabukira. Era ndowooza teekakisa Museveni kayina okutufuga paka lwalikoowa kubanga abamuvuganya abasinga obungi balina bye banywa. Webase gwe mbulira yamuvuganya nga talina byanywa. Katuulira si kwaba kabaka ayira mweri engero 3 mu emonyi lwakuna, si kwaba kabaka okunywanga omwenge ovanga ku muntu gw'ovuganya nga gwogira n'ovaako mukuyita kuvaako iya ng'olina awawe essaawa nga toliiko ate awo ye nga ategeera ogenda okudda engulu ng'akuli mu maaso. Ono nno oluvannyuma lw'obubaka obwo bamulumbye ne ku Salt TV page ne babeera nga bamwogerera ebisongovu nga wabirabaawo mukwano abangi abamutabukidde naye message katuyiziiseemu mangu mangu. Ono yagambye nti nekidda mu kwasamira ebigambo binene ne bannange mutusaasire nekidda mu kwasamira emmwa
obwo bubaka naye wobulaba bwatyo oyo bwe yakomenti nze bino nno biri ku mukutu oba ku Facebook page eya Salt TV eyo yo katugiveeko osobola okugyesomera. Ono n'agamba nti Uganda tujogeddwa, ono Munyarwanda naye abamanyira Baganda bwatyo bwe yagambye bamuyita bisoboka Faith. Ono Shadia agambye nti gwe musajja gwe lekerawo okumanyira abantu oba anywa enjaga omusinza ki Munyarwanda gwe. Awo nno ne tubanga tuvuddeyo obubaka bwo bungi. Ono n'agamba nti komba bakulizo eyo nayo gyesomere evudde wa Chosen S Bujingo ye bamutabukidde. Kino kyo yalinye gye gava. Ono bamuyise Amina Nanchi agambye naye abasumba mulumirirwe ku ndiga ezireeta ssente mu kanisa. Abantu abasinga twagala change, embeera mbi nnyo, naye bw'otyo bw'oyogedde kuba ggwe zikusanga katuuti kuba ggwe zikusanga katuuti. Buli bwe munaakoma okunyigiriza bannammwe ebiweebwayo nga bisalikako, nze sikyawaayo nnyo, kale kammale okutereeza we naabeera kuba otama musajja gwe mbu endiga zikuba enduulu. Naye katusabe Katonda mwenna abatwagaliza okubonaabona mujja kuwummula mu mirembe. Oyo ye Amina Nancha bwatu bwe yagambye. Katusembyeyo ono mukwano, ono agambye naawe Bujingo oyina byonywa kuba ofaanana abayaga. Eyo nga tuvuddeyo mukwano katugendeko ewa Munnakatemba Katolubwama avuddeyo n'abanga abaako byatangaza ku nsonga z'omuyimbi OS kwosa ne bannamawulire okuli Keys Wako n'omulala atera ne blogger Isma nga bano wetwogerera bali mu kkomera ekitalya olw'emisango egyabagulwako egy'okuba nti nno balina ebigambo bye bayogerera OS oba olyawo ebitaamukola bulungi. Katolubwama agambye nti bannamawulire abamu bayingirira nnyo privacy z'abantu. N'agamba nti awo basaanye okuba nti nno beetereza, wabula ku nsonga y'okuba nti bano baasibibwa avuddeyo n'ategeeza nti OS aveeyo abantu bano abeere nga abasonyiwa. Katukuwe Katolubwama ensonga eno abeere nga agyemalirayo. Bano babadde basusse kwanze oyo Keys yampitanga ku programu yaabwe. Olunaku olumu nali ngenda omukuba ekikonde naye ne ngamba wange kaweekuume empisa, kaneekuume kambeere ow'empisa. Keys yadda ku luyimba lwange nga lupya, talumanyi na lumanche lwogera olulwo olw'amagado baluyita kulya oba kusi tukoera kulya. N'agamba wafulumiza akayimba kavundu nnyo kabi nnyo nnyo abantu bakuwedde infact tekankoledde. Ne mubuuza nti munnaffe Keys nze natuddewa n'empandiika ennyimba nga zirina kusanyusa ggwe. Naye ve bajanalisti tubeerawo kati abantu bye bandikugambye ate ffe tuba tulina okubiga kwabo tebalina access kukutuukako ne platform tebazirina. Keys kyalina okumanya, alina okutegeera nti wadde anoonya ba followers alina YouTube channel ye anoonya followers naye abanoonye bulungi. Mwe temusobola kujjanga kuvuma abantu kufa. Mukama we Kafuko namugamba ti Keys oyo amanyira abantu naye ajja kufuna atamanyirikika. Nakimugamba nalina ku TV nenkyogera. Kakati buno bu programu bonna buli ku ma TV obukola programu z'olugambo muyitiriza olwokuba mwagala okubalaba banna mumbateekako n'ebintu ebitaliiyo. Ekyokubiri nammwe muyina date ewammwe naye nga tetubamuggyako. Anti ffe tuli mulayimulaiti. Mwenama muli mulayimulaiti kubanga mwe mutuggyako amawulire. Mulekerawo okumanyira baatisi naye waliwo ekintu ekibi kye mukola. Mugenda ne mudentinga abantu ne mubatuuka ebuziizi. Waliwo abantu baatisi ebintu bye bataagala abantu bamanyi ate mwe ne mubijjayo. Anti bw'ofuuka celebrity kati kyenjagala nkulage kati ofuniramu wa okujja n'ogamba nti gundi baamuwasizza. Tebawasizza ggwe, tebawasizza mwana wa kitaawe, tebawasizza mwana wa nnyoko, toyina proof eraga nti ono baamuwasa tukirina. Naye amazima bwe gabeera mazima. Senga obadde ne proof nti wabakutte bali mu buliri beeyambudde
naye okuwasibwa tekubaako puruufu. No waliwo ebintu ebimu obireeta mugundi ki oyo kaiza abadde aleetaleetanga ebintu ng'alinganga bali bakama be yeefuula nti ye mukama w'abaartist. mu bufuwe bumu Katolu Bwama avuddeyo n'ayanukula abantu abamwogerera amafukule, abantu abatamwagala. Nze ate Katonda sisobola muolomera ku byampadde, ampadde obulamu, ampadde buli kintu kyonna, siina kye mubanja. Oli mu kweyagala bweyagazi. Yanteeka ku nsi nga ndi mu kweyagala. Kuva lw'owatonya. Era abantu abalala balina okulabira ku nze noba nga tolina biliyoni za ssente naye nga Katonda akuwadde obulamu. Gw'oli waagwira ebibumba ekilo 5 gwegenda kusala wano wali naawe weyagalira awo. Nabo waliwo ebibumba bebookya naawe osalesaleko kusala wano olye ojja kuba lya kiremu naye nga naawe olina kyolya olya sala wano olya ebyendayenda ebyo ebyavundavunda ne bannange life yo ku street n'olya ebintu naye nga tomanyi lwaki obirya ebidookoli ye sala wano oyo anti bali batiimu geto bokabanyumira. ennaku ezo nalya ku sala wano neŋŋamba naye bannange abantu b'omu geto bayina embuto. Yali atya nafuluma nafuna running stomach okumala essaawa nga 3 nga nfuluma bufulumu paka bwe nabifuluma byonna nembimalawo. Olubuto lwamanyira byennyanja naawe weetuminkiriza wamanyira bintu by'amaanyi birungi ate bwe mmala nga nteekako acidi ono ng'alooka abyokya abimalawo genda okuba olubuto lwonna balwokyeza. Bwetyo bwe tutambudde mukwano obadde mulabi mulungi katukwagalize olunaku olulungi wekumire ku Newspark Channel tujja kubanga tukuletera amawulire agakagwawo, amawulire agakakasiddwa osobole okutambula nga buli kimu ekifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga okitegeerera ddala bulungi. Teweerabira kulekawo ka comment ko ku mawulire agaleeteddwa olunaku olwaleero. Beera bulungi, weeraba Mukama akutuweere akyosinga okwagala.